Mugamba mutabakala balungi abeekumira kusenga 5256 mbaniriza ati nate olunaku olwaleero kansubira mule bulungi era gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kuganja, tugenda kwogera ku maduudu. Omuntu yenna ng'oyagala omukazi akusiriwala oba oyagala omusajja akusiriwala ngenda kusaba weekwata amaduudu nagasomesaako ko ndabika non so sure naye nina ebirala byenjagala okwongeramu oba video ya leero egenda kubeera njawufumukko mu ya bulijjo oba mweri gye nasooka okukola. So amaduudu gano tugakozesa batya okuweebwa gwayagala okuweebwa nti nze omwami wange tampa ate n'ekyakyo mulina okutegeera ku dduudu lwaki ddungi nti n'omwami wo waba yeegasse naawe nga walikozesezza akuwe naye afuna. Bino bye muwulira abasajja bye babuuza nti bannange maama nakyalimu omukisa nze buli gwe nsula naye nfuna omukisa. Waliwo abakyala nga baatondebwanga kituufu ye alina omukisa gwe naye ne wabeerawo abakyala nga omukisa tuwayalinga mu wayalinge ng'olina kwetetenkanya n'obeera nga naawe oyitibwa ow'omukisa yadde toguyina. So biki by'osobola okukola nga ggwe omukyala okubeera ng'otuuka mu abo abakyala abayitibwa ab'omukisa? Ekisookera ddala ojja kunfunira amaduudu gano eno. Bw'oba omanyi amaduudu we gafaanana oba togamanyi we gafaanana ekifaananyi ekyo kyolaba ntaddaawo oba ekiri ku screen yo lyeru lye tuyita edduudu. Tujja kwetaaga bikoola byalyo tujja kwetaaga ebikoola tufune na ekimuli. Ebikoola bino n'ekimuli obikwata bulungi nnyo n'obiyenga n'obitawaaza ng'ogenda kwegatta n'omwami wo oba n'obinaaba omubiri gwonna nti binaabe n'okutawaaza otawaaze. Omusajja buli bw'anaakwata embolo n'agiteeka mu manayo bwepapa mukwano gwange omulungi wali wonna wonna ekintu kigenda kubeera kiriya ogenda kwesanga ng'ebintu bikutambulira bulungi ate ng'okola ki ng'onyumirwa. Mulekeraawo okubeera nga mubeera n'abantu mu mukwano naye nga munnange tosobola kubeera nga weeyamba gwe ng'omuntu. Muyige okubeera mu mbeera y'okweyamba nti ne wemba nga nze ndiko ekikyamu nsobola okiraba n'ekyejjanjaba oba mubeere ng'omuntu oza omusajja tampa omusajja alina ssente ng'odduudu weeriri omusajja ajja kwebakaka ate n'akasente ajja kukakuwa wabula onaaba olaamiriza nti nze njagala ontamiire ng'edduudu lino bwe litamiiza njagala onjagale nga bw'olaba ekimuli ky'edduudu lino nkwakirenga njagala nganje mu bulamu bwo njagala nganje mu mutima gwo wabula nange yonna gy'okolera njagala bigutambulirenga era njagala oganje oweebwe. Omusajja bw'anaabeera ku mulimu ne bamuwa gwagenda okubeera omuntu asooka okuloboozebwako ogabe mukyala wange omulungi ng'ekimusika dduudu lino gye limuleeta gy'oli neesanga ng'agenda kubeera mu mbeera ekwagaliza oba embeera ekuwa. Naye bw'oba ng'oli muntu naawe ateefaako wawaza munnange ate munnange era nga bw'ogamba munnange bwe gutyo bwe gugenda okubeera. Ekyaky'osobola okubeera ng'okola oba ky'osobola okubeera ng'omanya amaduudu gano g'olaba gakuyambako ku ggwe omuntu alina olutwe. Bw'oba omanyi nti olina olutwe nti nze buli kituukawo banenyanze ne bye sikoze nze omanyi omuntu w'olutwe ekizibu kyaba nakyo nti ne byatakoze byonna babisiba ku ye wejjanjaba olutwe. Edduudu lino olikozesa otya naawe oyenga n'onaaba ne weegobako olutwe olwo ojja kuba ng'otereera wabula oganaabira ennaku 9 gw'alina olutwe oganaabira ennaku 9 buli lunaku ng'obinaaba. Tonaabisa mazzi gookya ddagala amazzi tukozesa ga bulijjo n'oyengamu n'onaaba ojja kuba weegobako olutwe. Naye n'ekintu ekyakyosobola okukozesa oba amaduudu gano kigasobola okubeera nga gakuyambako kwe kubeera nga gakutereereza amaka go oba nga gazza emirembe mu maka. Abantu abasinga tubeera mu maka omwo nga mulimu ebintu ebitakwatagana bulungi. Omusajja ayombayomba ebitakwatagana, omusajja bw'omusaba takuwa kwagamba ng'ekituufu kiri nti amaka go tegakweyagaza oba tegakusanyusa. Bw'oba oli mu mbeera efaanaganako bw'eti nga amaka go tegakweyagaza ng'era tegakusanyusa naawe nja kusaba okozesa edduudu lino. Olikozesa otya? Onkwatira amaduudu gano eno bulungi nnyo naawe era oyenga mayenge. N'ekirala ojja gankwatira ogakaze ogakwata n'ogakaza n'ogakolamu ensaano naye okwata bikoola n'ekimuli ekyo naddala ekyeru ekyo omanyi galimu ebimuli by the way eby'enjawulo naye ekimuli ekyeru ekyo kyetwetaaga n'ogakaza n'okolamu ensaano n'oteeka mu kazigo ko teeka mu bizigo bino ebya petroleum jelly oba bino ebitali bya habo
oba atali lotion. Then w'omaliriza munnange nga weesiiga akazigo ko buli lunaku ng'ogamba njagala munnange amaka gange kabalemu emirembe oba gabeeremu emirembe. Bonna abatutambulirako oba byonna ebizibu ebituliko mbyeyambulula oba mbyegobako, amaka gajja kutereera. N'ekirala osobola okukwata amazzi ago ng'oyenze bulungi edduudu lyo n'ogateeka mu mazzi amalala amangi obuzibu n'osiimuuza ennyumba yo n'okukansirako wabweru mu luggya. Anti omala okusiimula n'obeera ng'omuntu ayiwa amazzi, omanyi ng'okansira naye ng'oyiwa ng'omuntu ayiwa n'oyiwako ko wabweru, emirembe gijja kubukala mu makaago oba omusajja ajja kuba ng'atereera. Muteese musse kimu byonna olaamiriza nga bw'okozesa osiimuula nti ennyumba eno njagala ebeeremu emirembe. Abaana bo tebakuwulira, ebyo byonna bijja kuba bikola ki? Bitereera. Wabula nno amaduudu tegakola ku ebyo byokka. Ekirala amaduudu kye gakolako gw'omusajja oba omukazi alumizibwa amagulu. Amaduudu ganeene ekirala kye gasobola okuyamba gw'omukyala alumizibwa amagulu oba omusajja ng'olina ekizibu ky'amagulu nti gannuma, naawe osobola okukozesa edduudu lino. Otya okwata egundi eyo onansonyiwa okwata amaduudu ago n'obeera nga wejjanjaba oba nga weetereeza nti gakwate oganyengere bulungi, then w'omala ogayenga oganyige waneeno mu maviivi ewakuluma. Amagulu gannuma naddala mu maviivi muno onyigako paka bw'onaatereera. Wabula ebigere bye singa biba biganye, oluusi ekirinza okubivumula kirinza okuba nga si dduudu. Edduudu lino singa ebintu oba wabuuse bibuuke, ebyo ebirogologo, oba osobola okwejjanjaba, gajjanjaba n'amambulugga. Naye mbadde njagala tufokasinga ennyo ku maka olwaleero, bingi bye gakola. Ate n'ekirala abantu abamu baganywa, wabula sikkirizigana muntu anywa maduudu, kubanga ago amaduudu g'olaba olina okubeera ng'omanyi okugayenga n'ogatabula obulungi. Bw'oganywa excessively munnange gasobola okuleetera ebizibu. Kati ggwe omukyala omufumbo nga naawe oyagala mwami we abeere ng'akusiriwala alobooza ku ggwe wekka, ng'okwata amaduudu gano nga weeyengeraku katono, ng'oteeka mu kikopo, ng'otonyeza mu mmere y'omwami wo. Toteekamu bingi nnyo by'anaafiiringa. Otonyezaamu amatondo 2-3 nga bw'olaamiriza nti gwe gundi nga bw'oyita amannya ge. Ate nno munnange amaduudu si mabi, nga bw'olaamiriza nti njagala ŋŋanje gy'oli ng'amaduudu gano, njagala ontamiire bwenge ng'amaduudu gano, nsaba okuteesa mu maka gaffe, nsaba okutegeeragana, nsaba ompulirizenga, towulirizanga ŋŋambo, ate amaka gaffe gajja kubeera nga gabakalamu emirembe oba nga gabaamu emirembe singa onaaba obikozesezzaako. N'ekirala ky'olina okutegeera bw'oba nga ogakozesezza si mabi, nti si ly'eddagala ly'ologa omuntu n'akubeera bubi. Era omuntu omuloga ekyo ekisaanidde era ekitegeerekeka. Tagenda kubeera nti mba mukyawaganya agenda kukulumba, nedda. Kyova olaba nze nabaga sikolagana na ddagala liroga, naye bw'owulira nga njogera ku ddagala eweerityo omanya nti si libi era tetulaamiriza bibi, tulaamiriza birungi byereere. Mbaagala nnyo bantu bange, nsaba Omukama abankuumire, abanjagalire, mubeere bulungi temujjanga okwo. Tujja kubeera ne live yaffe essaawa 2 oba 3 ez'Uganda ez'ekiro, ez'emisana tugenda kupoozingamukko. Naye nga mbaagala nnyo bannange nga sinneerabira abantu abanyumirwa ebintu bya wuudu oba ebintu ebibajjiddwa mu mbaawo. Tulina omwami akola paleti omulungi, ebitanda, center tables, buno obumeeza, busofa, bannange nga bulungi okuzaama. Osobola okuyita ku nnamba z'essimu zino n'omunoonyaako n'obeera nga weewangulira paleti wo. Ate waalayisa ebitanda ebitandika ku 25,000, ennyumba yo giwe endabika empya enyuma okubeera ng'erabikako oba ng'erabwako. Ennamba z'essimu tulina 0756-939-37 oba osobola okuyita ku 0708162543 nga weefunira fanicha w'ennyumba okulayisi, ate ng'omuntu ajja kwingira akayumba agambe lindako bino wabijjawa. Osobola omunoonyaako ku TikTok, ennamba ye oba account namba ye eyitibwa Kings Palette Uganda. Kings Palette Yugi ojja kuba omufuna, the Kings Palette Yugi ojja kuba omufuna, ne waako ojja kuba omulaba eyo. Baagala nnyo, Omukama abankuumire temujjanga okwo. Yeah.